kulikeyo mu Juma abasadde ogikwatidde wale Juma badde bampisa saalisa ekibuli nene ngamba sijja genda ssomesa wafunye wosomesa eddiini bampise sebe wayiga ddi eddiini y'Obuyisiraamu ate eddiini yeetaaga kuyiga ebintu byonna mu nsi bwe wabikwata bubi kojja eddiini teyeetaaga kuyiga obuzibu toyagala eddiini yeetaaga kutegeera toyagala kusoma kati wasoma mpaka wa nze yene wenaabikugamba tobitegeera kati ettanawe okimanyi omanyi okusoma kyeki mu nsi tusoma ki reading kati nze sisoma reading osoma ki nsoma bulamu obulamu babusoma buli olukya obaako kyoyiga obadde okimanyi nti waliwo tunaasanga abasajja abakulu bawemuke kulikayo mu Juma nvuddeyo imaamu ali atya imaamu sikwatidde gy'omanyi badde wange ku butaka ssebo omanyi nti obadde otandise okuseerera osaaliddewo salidde mu kanyanyaawo imaamu asomye bulungi kutuba abadde mulungi tebadde emufutwa temubaddeemu mulimu abamu nga bakutuba bulungi byebitera okuntiisa mu nzikiti kibane kojja tunoonyeza ku namba ya seeka buyongo ngenda giyiga akyaliyo tumukyalireko oyo omusajja oyogedde ku nsonga yayogera n'agamba ayaatiya ayaati akantu ako kakutereeza bulungi anti ayaatiya kategeeza tugenda kukyala kiri ayaati oyagala kubeera nga Nigeria brother wo my sister wo nkupuleyingira vidiyo tekuliko eyo wo ayaatiya tugenda kukyala gyali eyo buyondo musajja w'amaani baseba ne bannyabo tubaaniriza kukojja mpaata live. Congratulations. Amina. Ngezaako tusabe aliwo ekitiibwa mugezaako naye weebuzaabuuza nno akantu kunange siba akantu bakaagala kennyini kati anti ffe tuve wano nkuweyo tutandike bw'oyogera jo waze saawa meka nakedde wano naye nakusaba kalika laptop wabadde wabeere wakingijoze tovaayo bakusuubiza laptop olemu okalikanga n'osigulula sirina bagagga kojja genda omugenzi oli okimanyi osinga abagagga tebangasa ate gwe oli w'amaanyi oli wano neeri mu nsi ensuubize kati wamma tubaaniriza abasebo ne bannyabo omuganda agamba nti olugenda enjala terudda bali mu kufumba engerezo muzogera ne muzikomyawo era omuganda n'agamba atanayitaayita yatenda nnyina okufumba era omuganda gy'amanyi enkuba gyetonya kati njagala omumalireyo luno olugero omukalukalu tajja busera lumaleeyo anti ate lukomaawo omukalukalu kati okulumalayo omukalukalu tajja busera ng'omuko okukololera ebukoddomi bwetyo bwe lugwa omanyi gwe ebintu ojja oli wa mukisa oli wa mukisa lugwayo lutya anti ng'ali bwengo kuba ova mu lubuto nodda mu lubuto awo okuneeza n'ezikookolima gaali majja naye olunaku olwaleero kojja we bukeeredde ku social media abaddewo embeera osingako okubeera nze nkola research mbeerako 24/7 era kati toliko kuba nti oli wano internet kyekyemisana kyekyeggulu kyamisana kyaggulo nze ensula enjala naye nga nina internet bwe mulimu tukole ki tewali bye nasoma tebingasa naye mugamba mu emirimu temwagala kujja kati ngenda genda abampa omulimu what is Uganda kuba nabisoma what is Uganda how many color on Uganda flag who is the first Muganda man bigenda kungasizaawa what is S16 food what is science give us tuna living things na yeteri tebingasa naye era njala okwebaza omuzungu yatwetera internet thank you so much by the way waliwo abajega wana bakikozesa obubi najja kuno navuma nafuuka ekizibu naye ate eriyo n'abantu abatasaana kuba ku internet nga baliwo mu bukyamu nga taata wakyuze ni beki ate oyo taatawo nawe taatawo taata wange bati yakoze ensobi anti kati
ate osazeewo omwanikire wano taata tomanyi wakumusanga yayanikiddewo omwana bali bamukase sitole wagirabye nalabyeko katono manyize data wange wa Luwendo siringa intaneti yakka olina abasajja kantu ka 10 ng'oyaka essaawa 24 anko abite anka Abitex akakunzikiza anka Abitex nze kubale yagamba nti obubaka bw'obutuuse message nali ngenda n'okakuba screenshot ngateekewa taata wa Chuzen Becky mwanga ndaba bali mu muyisaamu yakoze ensobi buzibu ki oba butasoma muyivu yasoma bya bulimi akyera ebyobulimi zaka byamutabudde ate nga twagala ate mu nnimiro alimu kojja toyinza kuba na mwana wo nga plant nga munene mubedde munene nga ne wakola ka live nga n'omuntu nzikuba wenkubira Chuzen Becky mutandikirawo mami gyebaliko nina $5,000,000 nanyimbirako ku mukolo ayongerako kale ludda wapozi Masaka kyabakuza naye taata najja ku live eriko abantu bana mbu asonda sente za pikipiki omu 2 3 4 4 people in life oba walabye abantu 10,000 4 people not 4K omugenzi tojolonga account y'abasajja sidolonga ndio tata tutwaziza gye mulina fole nene nze sirina abali alionera ku account gwako yange baji blockinze no di blocking chano tekyatambula ya TikTok baji reporting za ne tujireka akatuli mukwanagana YouTube katata Chuzen Becky twanza kujja ku live nafu no sabe pichi simanyi osonde million wajifunye kati wandi muwadde platform teyetaaga kuwa platform but tata Chuzen omwana akoleyo kashoka sina show Chuzen Becky asobola bule million tekisoboka Chuzen Becky asobola bule million yemu Chuzen Becky ayina abagagga abali wano n'abatali wano bayitiri ayinza ogamba bana taata wange ayina ekizibu mumpe ye pikipiki tekisoboka oba ayinza ogenda mu bajaji nemume pikipiki tekisoboka ate businaga mumpe bajaji ndiwe taata mbakolereyo akalango kamu omugenzi andibako nti si content oli taata wa Chuzen Becky bamuloga omanyi ebintu byensi kati nedda temuli content waamu content gwoyinza okikola oswaza omwana wo nga kabadi omwana yakulinyisa ku nnyonyi kati lwaki ezo zebampakira mwenyonyi taata wa Chuzen Becky weetaaga okwata enkumbi olime tajja kulima ajja kulima nedda ajja kulima nedda taata wa Chuzen Becky tugenda mukwata tumutwale wa Bulunoke ku live tumusondere enkumbi akwate enkumbi agenda mbadde manyi biki omusajja omukulu avuga boda kati ate lwaki taata abo banyuka sawa 12 nateeka ati atyo kumukuba akatayimbwa taata Chuzen Becky nkulabe ku pikipiki gwe enankani omusajja tebamusondera nkumbi kati enkumbi agenda alime wali wa Bulunoke twetaaga millioni tugenda musondera awuju teyetaaga pikipiki gwogimanyi oba tumufunire kano akagundi kapasola akatono ate kaki kamutwale nga ku chachi kamutwale ne munimiro yagambye ayagala asobola ovuga piki tajja kuvuga boda lwaki agenda alime ng'onyiize nnyo mulinako oluganda mulinako obusungu toyinza kujja ku TikTok noswaza omwana abe family bavuddeyo nze namukwala olumirirwawa nze numirirwa brand eti eya Chozen ekyuzeni kyabugagga kyaffe omanyi otya nga Chozen musanyufu kweyo ensonga eriwa eyo ekyo kyabugagga kyaffe tukirwanirira nkimanyi bulandi munene nina omugagga eyankubidde mu America mukwano gwange amuyita George Muluye manyi aluddeyo nangamba Peterson olabye taata oyo kyakoze omwana ono tugambe nti sente zatukola mutalabirira family naye kati engeri gye mwategedde mwekolemu omulimu ogwati gwennyini mu muti ati tugenda kwata omulimu tumuleeta akwate enkumbi agenda alime tumuteekeko omwana amulabirira ogenda keera mu nimiro ovengayo ku ssaawa 7 ssaawa 10 oddeyo emyaka egyo tegikyasobola kulima kati oyo ababa n'ebirwadde alusa namusuna apuleesha kati boda tafunireko namusuna ati abeera mumugulira element nemugulira jaketi zino nyingi ayinaokwambala jaketi anoonya kigo kigenda munnyula wali ewaabo walina okukolera ne piki eno enkadde eno gyagambye mwekaddiye nnyo Chuzen yagimugulira olwedi alina piki alina Chuzen Becky yamugulira piki yagikunkumulira mu mwaka ogwo sente zonna zirajjanga mu piki yazikwana mu bubakazi Bulunoke amuwe piki ate tujja muwa piki tugenda mugulira chapa bagita batya chapa mbalasi chapa goni enkumbi bazita batya palinga ke kigambo chapa
bakigambo ki katumala okulambula bye tukwata omanyi ffe twekwata lwaki tofunayo muntu omusajja yatugambye mbu lwaki tetufuna atukwata omanyi ajja wano abawa amateeka ng'akwataani bangambye mwongere mu kantu kamwa value babireke abo abajegajega baani oyo masimu kiwe bali awo ate tulina iphone bantu bo saagala kwogera bantu bo wammafe abatulaba mutulabe muve ku bigambo byabajega esimu za bbeeyi zo iphone ne outra 24 tutudde na mu kifo kya kitiibwa wakakamu tewali wakakamu kakati omugenzi mbadde nsaba tumugulire bokisi y'enkumbi ate zaki alime emyaka egyo n'oluso nze simusemba kulima kuba akuliridde mu myaka kati omuntu bw'akula kimuleeta mu kamera bwe nga bwe wasaba kapasola tetwayo bate bakampa process eri mugenda mu message saagiraba eyawa esimu yonze piniyo wakampa meka ku pasola njimanyi obadde okimanyi nti pini yo njimanyi mbuuza pini yange eri 2011 kati okimanyi kati weekaliza wano wali waginyima nagibba bubbi simma kintu lwe twali e Masaka simma pini ya mobile money kuba essaawa yonna nfa ensi ekyakwagala ntambula kukubo nenfa abantu banajjako batya sente zitambuza mayiti naye ninako mmeka bakwekira oni mmanja naye nina kyenzijukidde nkulengeddeko ng'okimanyi muganda wange sekasani akube ku dduwa nkulengedde na fayiro ate endala we ovudde ku muvule waggulu oli mukumbuzabuza katumalize tata chuzen tata chuzen beki musumba alina church ebintu ebyo bimumanyako otya anti tata wa serebu kyogamba wakola research omusajja oyo mumanyi abeera wasawazi Masaka munyenderi si munyenda abeera mundeeyo musumba chacha agisumbidde emyaka egisoba 20 kati kyetwebuuza babadde tebawaayo temuba nnyo tebawaayo baba bunusunusu kale tubale nti buli lunaku atereka 10,000 okumala emyaka 10 abeera ne sente miliyoni 6 abataguze piki anti zibaako ebyetooloola abazzukulu babamulekera buli mwana gwe bazaala eno abaana batwala wali Masaka abazadde abamu batuswaza nze munaye wenfuna obuzibu omulembe guno bwenfuna obuzibu ne maama alina kunkubira ne tubyogerera mu kabokisi nange sebo ngenda kweteekayo oba onanvuma oba munanvuma nga naawe osaba genda kuteekawo mikono sabe ogenda mu kibuga wano ku mitimbagano jamu tebajja kuwa ate lwaki gwe buli omusajja kuwa lwaki omukisa gweki gw'embuzi teguyisambwa mu malagala kati kyeki kyoli mu kwogera nze omukisa gwange pulezidenti mulala n'ogwo mulala kojja waliwo ebintu byolina omumala byomalirako obudde nebyo talina mumalirako obudde togenda tata we kyetandise funa kasente ke ani yamuwadde omanye ebivumo by'alina akasente omanyi obala tipa z'ebivumo akafuna ne bwonvuma nga nfuna sente zange ani amuwa batandise buli omu agamba musiru gwe okimanyi balina mukusaba bali mukwegayirira bulunoke amuwaka kati nze era bulunoke musabako ekintu kimu taata bulunoke tukusaba okyaze taata wa Chuzen Beki tumusondere sente agule bokisi ya kyapagonya kyaliko ndooza kyapagonya kyapagonya agende mukyala alime okere muso embazi ojja kulima naye nze sisemba musajja oyo okulima alime bulunoke ngaera bw'atera okuyamba kuba emyaka egyo abadde tagiyambangako egiri omuntu ali myaka taata wa Chuzen Beki yaba asooka guleweku wakati wendaba taata wa Chuzen Beki si gy'emyaka gyaffe kumpi nawe tujje egyo taata wa Chuzen Beki nga tuba badda otya okubeera Chuzen ali myaka emeka era first born myaka wakati wa 25 alimba nawe 27 yakuza badde wabisomako abaana ekyo ebyo temubyogerangako kati nze omwana wange namuzaala nga nina emyaka 14 alina emyaka 22 kati golina emeka nze ntambuza gwankaaga naye enkula yange nungi nedda toseka nze nanyini myaka nze so muzeeyi tusaba Katonda atuula akukakkanye n'abantu abakuwadde amagezi abajega abo tubasabira bayingire geyeena ate embokevuge webale kujja kusuula linnya lya mwana tasobola yamwongedde mayire okimanyi tuli mukuwamwogerako wano
singa sekyo tetwandyogedde ku kyoze anti tetwali kyogeddeko kubanga ekibi twali kisirikidde si kibi kati gwe saa zino tuli mu kumwogera kate sifefe abantu bangi mumuyisaamu eggaali omanyi bapromota abali e London abankubira amasimu nga bakola ki baagala ki tugenderako ewatata Chuze niyo tumuvume nemugamba tosobola kukola abali ebungereza sebavuma nina mukwano gwange bamuyita Chris yankubira nga pichasoni nonyeza tata Chuze ni beki tumuvume nimugamba nedda sebo bali banyi kumuwa kati okuleka nga tumunonya tumubuulirire wano waffe tetukkiriza kuvuma tubuulirira bubuulirizi nina vidiyo gye nakoze tonna bagira basena bagita wabuuliridde abantu baawulidde n'abanvuba bonna nabatadde omu naye saaba bugize mwana tulina abajega waliwo omujega ajja n'akomentinga ku vidiyo yo n'atyawo mbu omutwe gwange guno gulinga omuwombo gwaki tokyogera mu kamera gw'ettooke awo anti emiwumbo giri ebiri guli gwolese togwogera ate ebitole oba ekitole kya sabbuuni n'ekitole kya tonjogeza abantu kusamu naye nga obadde ombuuzizza nti onengeddeko nga nkimye empapula kuba chairman nzize kuba chairman LC1 naye omanyi gy'ovudde we kuba kulindiggula kwerindiggula nnume y'ekigo wali era saagwa omanyi waliwo era nkowoola bannange bonna be twali nabo nawa neera ogenda kwetaaga simanyi posta simanyi bassebo ne bannyabo nzize kuba chairman LC1 Kimwanyi Zone Katanga Wandegeya empapula tuzifunye neetaagamuko ku mukono twetaaga ebipande twetaaga laale twetaaga obuyambi tubagenda gamba Uganda erimu abaloko era nkowoola munyagwa ne munyagwa nadde njagala jje kuba chairman LC1 ate president muli ba president anti ajja atandikire eno obukulembeze oleme kusirikira bukulembeze omanyi biki byengenda okukolera abantu nga mpangu by the way osobola otuwako ku manifesto kagala kunzitira kalu omanyi ne bwabati emabega eriwe bati era bakuuzanga neweekoze obusolo naye abantu bange ab'Ekimwanyi mundabire eddala ziri eddakiika mmeka tetunaba tugende 18 ng'okoye mangu anti wano mbanja tudduke tugende ku nsonga eri wano kirina kulwawo ndowooza era katugirira omusajja tumuleke Tata Chuze musajja tumuleke emyaka gyejo era nkimanyi kati olaba tuli mu kumwogerako ate mu kifo kya piki mungu ayinza omwana okula n'agula motoka kankubuulire n'agezaako ate piki eno ajja mu kibuga mbu agenda vuga ojja musanga emulago ate ku mulago okukola oyo kuba yaye banavuga epiki e Kampala omwana ajja n'agikulula nakuba kumotoka ekyali kyali kikozeegengudde abikola abatuuse nako kwata omusajja bwenti twali tugudde Tata Chuze agenda kwekwatawo nno twekwata bati ku takisi mu malaalo nga tuziika tumuziika ku 8 ku 10 abantu badda mu walaki naye lwaki kojja abantu baleeta omwenge mu kuziika ne kabanga akatale n'osaba abaleese ennyama abakoze eki lwaki babireeta anti abantu babeera n'obusente tebabirya obwavu we buli awali akakubye anti omuntu afudde ekibaleese akatale kiki si katale gw'olaba batunda era nange njagala kufunayo baana oba beerayo omungu ng'ajjuludde omuntu kuba kati ebitambula tubimanyi nedda kola booti noonya bitekisi abeera n'ebivulo okwata omwana omuteeke mu kivulo kya bitekisi atunde switi tasobola kusasula switi obwaggwako waliwo ebivulo oba atundemu enjaga lwasa bakubuuza ogitundirawa tomanyi nti twagiwera yali pulezidenti wansi ekyeyagamba nti bane oba enjaga yalimu esente tugirime ne wano baida bakkiriza abantu okugirima naye eddagala kundi ebirowoozo bibadde bibagenze walala ddagala nali ne mukwano gwange era wano wendi ondaba kati nga bwenjogera ekisenyiga kino nekubamu ekikopo naye yeetaaga ng'olidde ogenda kukakkana sewo noba nga bafumbye ng'akakyala enjaga kyeyakola mukwano gwange bamuyita Kazibwe Kapo Kazibwe Kapo owaffe ono yatunyumiza yagenda n'anywa enjaga kitereeze ng'anywanga kyayo manyi singa kyayi naye yatugamba mbu yanywa enjaga mu sho bino batambula naye nayingidde vibe anywedde enjaga
jukira ebikaali by'omukyalo olumu buloogi bubeerera ddala ku kikaali yava mu kaloogi ng'ali mu pajama n'ayita mu bantu nga tamanyi naye alaba ng'ayita mu bunyonyi n'agenda akayaga anakozesaako kuba twali ku video shoot ya Bafana yajjayo nteekeyo yakuyisa ati kuba nakateeka wansi w'olulimi kaali kanzisa waya z'amasannyalaze ezo ziraba nagenda okulaba nga zinkoma mu kiwato mbawo biseewo ntya bubi nnyo waya z'amasannyalaze ezo nga nina kusooka gwe wakozesaako akayaga aze nywedde bingi nze bitaaba bye byanzita n'amannyo bino bitaaba bye twanywanga nanywa bingi amafuta g'ennyonyi amafuta g'ennyonyi naganuusaako akayaga ye yannema n'emmindi nze bino bitaaba ebyo byannema bitaaba omanya ate byo twabinywanga ne batona awo ebyo bitaaba simanyi twagala beera bayaayo ani yakuyigiriza ebyo tone mazima mukwano gwe omujjukira ali mu bazungu nno lwaki tomukubira ku simu ali mu bazungu abaawo mbwatambuza atwala musizaakalaki lwaki yagambye namusanga awo nagamba okiwedde era nagamba ayagala kusookera kufa ababe naye muganda wange oyo musabira mukama amusaasire busaasizi bwe yatereera tasobola kale bidiero wagisanga wagigwawo anti era nze mubuulirira buli lwe musanga nemugamba anko tuli bantu bakulu tukolerere obulambo bwaffe ebintu byalimu ebyokutwala abantu e Canada nga naye ku kisaawe entebe tasukkangawo kati Canada yamutegeera atya bwagenda nadda omuntu akutwala e Bulaaya akutwala atya nga tasukkangako yadde nekajjansi ati omukisa odda wali ku lugero oluli omukisa gw'embuzi simanyi teguyisambwa mumalagala oyinza okuba tolinyanga naye ngaotwala wano tulina abasajja vamu ebyo mu ebyo bintu n'omukwano gwo talinyanga yo naye abantu batutte bantu mukwano gwe yakuwa ofiisi talinyanga yo naye abantu batutte bantu so kiri anedda oyo ate yatambulako nekisooka famire ye teringa ya muto wange amuto wange famire ye bonna bali gundi buyoboya banakenya buyoboya wali kumanyiwo so twali tuyiza ebyo ebintu ebitaabu kitundu bakiyita nakulu manyiyo kalo bakayita kakamega ate omanyi Kakamega eyo twagenda ewa Eric Omondi katuli yafuulayo waabwe mwagenda naye wa Eric Omondi naye lwaki tomugomyawo Eric Omondi mwana anti kakati nze nasiraana mu art kale wama subscribinga oli ku Kojja Mpaata live oli ku Katawudu Films oli Kata Life Media nabagambye kuno tukugenda beerako ebintu bane mugenda kutukowa bukooli batalabanga nako twagala buno buntu bwe tulimu bwakusaagirira tugenda kukola ebintu ng'essimu okubeera bweti obeera bwoti naye ng'onyiga ki nina nesho gye bayita kalabe bute tolina kirabanga oyambadde olina kuba bute kiro misana oba weyaga kati yensi tuteeka buteezi wano oba bikusanze essaawa mukomera okulaba bute kanakani kenakoze mbadde nkubuuzayo nawe ekibuuzo kyatukeeyanyiza olina muganda wo sisita w'omuwala muyina Eva Doctor musobola okwebaka awoli ng'alina myaka 18 awo eyo lwaki teba sho twaleekaanye kati nange jimpeemu tutagikuba jimpeemu gwe nina gyengenda okuwa neyo tugyongereko pension yenda tewali buzibu kale tewali buzibu akumaata kuumira mpeera omukama abantu sikiryangako kisekokko ewooma nyuma nnyo okulya lusingo jakwogerako ne mukadde wano wanudde ku mazaalibwa ago gatuuti lwaki tebakusalira sekoodi wange wantuli wa landiroodi naye mumanyi mukwano gwo atwagala nnyo
abapangisa bagoli wankizo afedna awo kati waliwo apatikanyega president bulijjo waliwo ekala kwekinga tozimba ate kati okupangisa musango andiwo batyo neri era bagenda kulumba takyagera buli ayasama bwatyo manya alina omutima omubi n'obutaagaliza Uganda ate omuntu otasimanga muntu mu kamera muno oba tosiimye muntu nze bulunoke namuwadde ebimuli bye naife era twafa atubeererawo nnyo kyogamba muntu alina obuntu era asobola n'osiima nagala leero Peterson ekiseko ku kiwute musu nga mulamu bulungi n'okikwata mulamu bulungi mukyala wali ejja mulaba wali mukyala mukulu mami obwedda mbadde manyi mukadde taata mukadde maama twasigazawo muzeeyi oyagaddwa abantu munaeze kojja sirwana nansi sikulabangako nga waliwo abantu ate owanga nnyo ekitiibwa omuntu akusuze by the way newakubadde tuba tusasula naye omuntu akusuza aba akusaasi akatale ke kennaku gy'oliko gyendiko nawe bakwongeza lwenti wane waffe birikiriyo oyogera bwongezi nomukadde banyongeza naye maama obweraliikirivu bwendiko jangu mukadde ajja kuwaayo olwomuwanu wano ntyawo bintu byekikomera wamwe bwababedde wano waffe wali firi nnyo 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 aze njagala kayumba kati wembeera muno nga kano nga siri eri muki ate olaba ate wali wendi njagalawo nnyo olwakerere si kerere ndi mukava mbadde envudde nentuula ku kompyuta yange obudde ne bukya ate muno totuula ntuula naye mba saagala kwetalaatala nnyo so ffe landiro nze katonda wange yampa landirodi wange mulungi oba mwamukolamu akantu obuwuliranga landirodi w'ekizibu kyo nakumanya ate batono tebasangika naye buli basinkana landirodi osobola omunyinza nomugamba mbeera ekozeeti ate nekira tugenda ku mayumba nosinkana landirodi nga musajja muno bonna nze ate mbalinamu omukisa nali nina landirodi wange omusajja naye ekyanjawukanya naye kyali kimu ng'akeera n'akazindaala tubanja n'akazindaala mbwammwe muli omwo mwebase landirodi empewo emufuuyira wano mumpe sente ekanyanyaaolaba kisoboka nakati akyaliwo kati niko yajja n'amugwamu nga tamanyi ng'abanje namuzindaala kumakya saawa kati okookona bw'ati mutuuka mukeera nnyo ne muddala embeera nagirimuko ng'okeera nnyo kati wano mukadde nzija nemugamba ti sinaani tagana kufumba nkoko ye newaba kubanja okimanyi waliwo balandikira kubanja tolyawo naye naffe era buvunaanyizibwa bwaffe abapangisa kyogamba oba abamanja siri enkoko beera nnyo ku puleesha kuba n'oli yanteekawo akantu ajjemuki ajjemu akasente kalagiriyezezza akakoko ye enkoko ate mufumbireko omutwalireko mugambe wuutakusu omuteekeremu eddagala erinamugoza yakwerabire mu bantu bannange abeewamwe nga buli lwakulaba olutiko yeekanga wali obaddeko mweyembeera nga mupangisaawo naye nga buli omulabo gagebaleko taata nina omusajja mubanja naye nze amubanja buli omu atya munne abanja n'abanjibwa buli omu walengera munne gira kale sako ekyaliko tenavaako